oli wa kika kyabwe tebajja kukuba kati gwe komawo nabbi n'agamba Jafar kati gwe bazzeeyo era Jafar yabazzaayo ne batuula mirembe mu Ethiopia emyaka gyalinga 15 mwaka gwa 7 e Madina n'alyoka abakomyawo se Makka wabula n'abakomyawo gye yasengukira e Madina. Simanyi kimbuganya za ssanyu ali kutisebula Abayudaaya Khaibari kyekinsanyusiza bwe kiti oba Kodom Jafar muganda we okuba nga antuuseeko n'akomyawo Abasiraamu gye bali basengukidde. Nabbi yabugana essanyu okuva ku olwo n'olwokuba nti nno omu ku Bahashimi ab'ekika kye Kihashimi amweyunzeeko kubanga Nabbi yawulira nga awaava Bahamuza Omuhashimi waliwo ekyabulawo nga Ali asigadde yekka. Ebyo saagala bibayingizaamu kaakati. Oyo gw'ogamba abo b'ogamba nti Abayudaaya be babatandikawo. Ngamba Abayudaaya bakaaba bukoko ne mu byafaayo by'Obusiraamu bakaaba Ali bamukaaba. Ekyo bwe bityo aspects ez'ekika ekyo zibakwekwa mu abagoberezi ne zibakwekwa. Okay, bwe kiba nga bwe kityo kiri ng'ate ebyafaayo biddamu ne byezza obujja. Ani mukwano gw'Abayudaaya kaakati ekyo ogenda kirimba n'abagoberezi okibalimba ne ka clip k'oteekayo olaba comments ze bakuddira nti mututamye. Bassebo mmwe abatamiddwa obulimba ne bannyabo. Mukwano gw'Omuyudaaya kaakati era ye mukwano gw'Omuyudaaya mu byafaayo by'Obusiraamu byonna takyusangako. Omuyudaaya buli kaseera afunayo akabenja k'Abasiraamu kaateekawo ne kakozesa mimbali ne mu tafsiri y'Obusiraamu waliwo kye bayita Israiliyat. Nti tafsiri aye eno erimu Israiliyat. Abayudaaya balina gwe baatuma nga Musiraamu n'abiteekamu nga bifevaringa Abayudaaya. Kakule example emu nga ogamba mu hadithi mu lugendo olutuufu kiswa ntuufu naye Omuyudaaya yagenda n'ayingizaamu yatuma agent mu kiswa entuufu eya Miraj ne bayingizaamu akantu nga buli lw'okasonga Omuyudaaya akube mu ngalo. Nabbi olwagira nga bamuwadde swala 5 azikomya ajagambe ummati tusale emirundi 5 swala 5 bwe yatuuka ku Musa ng'ave wa Allah. Sagala bigenda mu kuva wa Allah talina distance talina waatali naye kankozesa ebigambo byammwe mwagala okuwulira ng'ave wa Allah talina waatali naawe awaali Musa yaliwo. Nkozesa kigambo kyammwe kulikayo mawuli kyagaffe eyo nti mpeeddwa swala 5. Why? Tomanyi bantu nze nkusinza abantu okumanya abantu ddayo ewa Allah akendeezeeku. Muhammad n'addayo ate ne bakendeeza kati zibe 5 ate n'akomawo kati zifuuse kati era ddayo abantu mbamanyi tojja basobola. Nti awo Nabbi n'agamba nenkwatibwa ensonyi. Ako akalaga nti Musa yalina experience esinga eya Nabbi Muhammad era Nabbi Muhammad n'akikakasa era n'asiza ku bya Musa n'addayo ewa Allah. Na ako Omuyudaaya mu kiswa y'Abasiraamu eyo entuufu ako ke yali ayagala kokka akulage ng'osoma kiswa ezo akulage nti nno buli bw'ogamba nti Nabbi Muhammad yasinga ebitonde byonna yenkomekome mu bannabbi yajja okujjuza obubaka bw'abanoona batajjuza ng'akugamba nti abujjuza atya nga nawano wenyini ng'atumiddwa mu ebyo bye mwogera yali amulaga biki by'anaasobola ne by'ataasobole ensonga ez'ekika ekyo. Ne mu tafsiri zaffe ne mu hadithi zaffe babita Israiliyat nti
ebintu ebirimu influence y'Ekiyudaaya nga basindika omu ku baraawi ku boogezi abamuyita zi chain of narrators oba sanad muhaddisi liruwaat teekamu kano baabalina ab'ekika ekyo ne Bukhari n'abyogera nga tategedde nti babadde bamuwa story ku byataalaba kuba yajja nabbi bamuzaala myaka 195 hijiriya nga nabbi afadde emyaka 185. Story zawandiise nabbi, hadisi zawandiise zijja ku bano baana mu makati awo abamu babadde na mu ntalo. Bukhari agenda okuwandiika ng'entalo entalo ezaali wakati w'abaswahaba bokka ng'olw'e Jamal, olutalo lw'e Jamal olwaduumirwa maama Aisha, era maama Aisha natta abasiraamu 8,500. Ebyafaayo byaffe bwe tebifaanana, tolina kyabikolera. Maama Aisha yatta abasiraamu 8,500 ng'olwali wakati wa gavumenti ya Imam Ali ne nabbi bwe yayita bakyewaggula abeerwanyisa Ali. Waiha Ammar, Ammar nga zimusanze, taqtuluhu alfi'atu albaghiya, agenda kuttibwa ekibinja ky'abakyewaggula mu Busiraamu. Ammar nattibwa Muawiya. Lwaki nabbi yakiyita baghiya? Kwasi ekyali mu gavumenti yali ya Imam Ali. Kati abagirwanyisa baali ba rebels. He will be killed by a group of rebels. Nabbi togamba nti nno yali asobola okutabulwa nti ali mu gavumenti n'atali mu gavumenti nti benkanankana. Tekiriyo ekyo, tekiriyo eri academicians nti yali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti bwe balwanagana benkanankana. No. Era Imam Ali bwe yali acomplaininga ku bakulembeze abaamukulembera, bwe yali acomplaininga teyakwata kiso. Bw'okwata ekiso ono aba mu gavumenti, yali mu gavumenti, kati gwe bagenda kweta rebel. Ensonga lwaki Ali teyalwana ate nga yabasinga okulwana, naye lwaki ate ye bwe yakwata gavumenti ate abantu bamulwanyisa, era abantu abo oyagala ate babayite academicians, bano ba intellectuals, oyagala babayite batya? Oyagala bayite ali mu gavumenti n'alwanyisa gavumenti, now name them, bamulire amannya. Kale naming egenda kubula, naye ebula batiitiiza abalimu abatali beesimbu. Lwaki Ali tiyalwanyisa be yali takkiriziganya nabo nga bali mu gavumenti? Essaawa eno n'ali muse rebel, yali kyewaggula. Kati ate ye ate yali abasinga okulwana. Lwaki yakwata gavumenti n'atakkirizibwa kulwana nga mukazi, ate yamulwanyisa, ate n'olemererwa okuyita ono ekimuyitwa n'oli ekimuyitwa eri ba academicians ne ba intellectuals, ila al akademiyin wal mufakkirin. Olutalo lwali wakati wa Muawiya nga tali mu gavumenti n'ali yali mu gavumenti. Olwa Siffin lwagwako abasiraamu 70,000. Abasiraamu balwanyisa Abaroma 24,000 ku lutalo lwa Yarmouk. Ogwo muwendo tegwawera. N'omutwalo gw'abasiraamu ogwa Abaroma nga olutalo lwa Yarmouk nga Abaroma balwana n'abasiraamu tegwawera mutwalo. Naye abasiraamu nga balwanagana bokka na bokka wakati wa gavumenti ya Imam Ali ne kyewaggula yali amulwanyisa Siffin. Kati kaŋŋambe kyewaggula, sigenda kuteekawo mannya, agwo nago guyinza okufuuka omusango ng'ataddewo erinnya lya kyewaggula. Alwanyisa gavumenti aba kyewaggula, naye ne mala njogera erinnya nti anti olaba. Kale erinnya ndyesonyiye. Abasiraamu abaali ku sayidi ya gavumenti nga be batuufu n'abaali balwanyisa gavumenti, kwolwo olutalo kwafiirako abasiraamu 70,000.
nga tebaafa abasiraamu baali balwanyisa abaroma emitwalo 24